Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Martin Luther King Jr. owookubiri yali musajja omwogezi omulungi ebigambo bye nga byanyiganga ebiwundu by'abaddugavu mu ggwanga erya Amerika. Mu bufumbo ye ne mukyala we Katonda yabaweeramu ezzadde ly'abaana bana okwali Yolanda King, Martin Luther King owookusatu, Dexter Scott King ne Bernice King ng'ono ye yali omuggalanda. Martin Luther King yeetikka omugugu gw'okulaba nga abaddugavu bafuna we baliira ku mmere ng'emitima tegibeewanise mu ggwanga erya Amerika. Era mu kino Amerika bwe yeetaba mu lutalo lw'e Vietnam olwafiiramu abalungi enkumu omwali n'abaddugavu mu 1945, Amerika mwe yaluwagirira ng'eyita mu kuluvujjiriramu obutitimbe bw'omusimbi n'ebyokulwanyisa. Martin Luther King Jr. ye musajja eyakulemberamu okuvumirirwa ekikolwa kya Amerika kino wadde nga teyasooka kukikola mu lujjudde. Mu kino mu 1967 yakuba olukuŋŋaana olwetabwako Namungi w'omuntu mu kibuga kya Amerika ekikulu New York n'avumirira era n'awabula Amerika ku nsonga z'olutalo lw'e Vietnam. Kino nno kyamukyaya bangi omwali n'omukulembeze w'eggwanga erya Amerika eyali afuga ebiseera ebyo. Martin Luther King Jr. ye yatandika kampeyini y'abaddugavu abaavu eya Poor People's Campaign ku ntandikwa y'omwaka 1968 n'ekigendererwa ekyokulaba nga abaddugavu bali bafuna obwenkanya mu kkooti saako ne mu byenfuna. Ono yakulemberamu abaddugavu mu kwekalakaasa okw'emirembe okulaba nga bafuna obwenkanya. Yali musajja atawema anti era oluvannyuma abazungu baateekawo etteeka eriyamba abaddugavu okukulaakulana erya Economic Bill of Rights for the Poor Americans. Mu mwaka guno gwennyini 1968 Martin Luther King Jr. mwe yafiira era ng'ono yattibwa buttibwa. Yafiira ku mulimu gwe ogwali gwamutumwa Katonda nga bwe yali ajja akyogera era nga yali agenze mu ssaza ly'e Tennessee mu kitundu ekiyitibwa Memphis okulaba ng'akwasaganya ensonga z'abakozi abaddugavu abaali baagala abazungu okukyusa mu mbeera zaabwe ze baali bakoleramu. Yali waakukulembera okwekalakaasa okw'emirembe okulaga abazungu bano nga bwe baali beetaaga okukyusaamu, naye ebyembi bwali buwungera ku wooteeri ya Lauren we yali awo okusula. Omuvubuka eyamanyibwako erya Earl Ray mwe yamukubira amasasi ku ssaawa nga 12:01 ez'olweggulo. Bw'atyo Martin Luther King Jr. bwe yafanga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka 1968 ng'alina emyaka 39 gyokka. Okufa kwe kwaleetawo okulwanagana mu mawanga ag'enjawulo ne mu masaza ga Amerika era ng'ebintu bingi ebyayonooneka. Olunaku olw'enkya tosubwa nga tukutuusaako ebitonotono Martin Luther King by'atalyerabirwako. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisakye. This is Kingdom TV.